Mu butongole ekitongole ekibadde kivunaanyizibwa ku bibiina by'obwannakyewa ekya NGO Board kimaze okuddayo mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda era nga akadde kano bafunye n'olukiiko olupya olugenda okuddukanya emirimu era nga bano bamaliriza okukuba ebirayiro era balabudde bannansi nga bwe waliwo abeerimbika mu buvunaanyizibwa obutali bwabwe. Kati NGO Bureau yakomawo mu Ministry ya Internal Affairs nga department era ebintu byonna ebikola kuwandiisa bino ebitongole ebinakyewa birina okukolebwa ku Ministry ya Internal Affairs wansi we department eno ya NGO Bureau. So okutandika 27 yakomawo ku ministry ate kati eringa department ne ba officers abagenda okugikulira bamaze dde kubanga balambikibwa era Ministry ya Public Service yakola interview yabakozesa interview weeks ebiri eziyise ne baba appointinga era kati mwami Okelo Steven ye commissioner wa department eyo, assistant ye Oundo Martha, waliwo Mugisha Joseph principal. Onera ayogedde ne ku ki ekiddako eri abakozi abadde bakolera mu NGO Board nga tennatabwa mu ministry. Aba NGO Bureau babawadde omukisa buli omu eyabadde alina empapula n'obuyigiriza obwetaagisa bamu absorbinze. Kakati abo abatabadde n'obuyigiriza obwetaagisa babalese ebweru naye kati wiiki eno ate baopenizeewo window endala bagenda kuddamu ate bekenenye mpola balabe ani omulala asobola okubeera absorbed. Simon Mondei omwogezi wa ministry ey'ensonga z'omunda era ayogedde ne ku kutaba ekitongole kibadde kivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu ekya Uganda Registration Services Bureau ku kitongole kya NIRA. Ekikola ku registration tuyita Uganda Registration Services Bureau nakyo waliwo emirimu kyakyo egimu egyagenze mu NIRA emirimu gy'okuwandiisa obufumbo, solemnizing civil marriages, n'okuwandiisa amakanisa bwe bagatira abantu abafumbo n'emizigiti ebintu ng'ebyo. So emirimu gino gyonna kati gikolerwa Ministry ya Internal Affairs wansi wa NIRA. Mu bufu bumu alaze n'ebifo ebikkirizibwa okugatta abantu mu bufumbo obutukuvu. Ekifo kyonna wagenda okubeera obufumbo okugatta abagole oba okuregisteringa abafumbo bonna ekifo ekyo kirina okubanga kirina certificate ate nga certificate yagyebwa NIRA mu butongole. So ebifo by'abasiraamu ebifo by'aba-Christians ne bahindu ngabo bajja kubanga babiregisteringa ate ne babiwa licenses. Mondei alabudde ne bannansi ku mikutu emijingirire egiteekebwawo okubba abantu ku mitimbagano nga beerimbika mu kugaba visa n'obuweereza obulala wabula nga buno bwa kifere. Poto za gavumenti ezigaba visa zisembayo ne go.ug obugambo obwo bubiri go.ug. Bw'ogenda ku poto n'olabanga obugambo obwo bubiri obusembayo tebuliiko eyo poto gigalewo onoonye poto endala ya gavumenti. Tetusobola kugalawo poto ezo eziri ez'ekimpatiira ez'ebicupuli kubanga obusobozi obwo tetubulina. Poto zino tebazigulirawo wano mu Uganda. Bw'ogalawo emu ogenda kulaba enkeera nga nnya zimereseewo. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.